Ku Prejan Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu. Yes, ffe tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga era nga ne ssaawa zino amawulire agakagwawo mawulire ga Essanyu eri mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Wine yadde wabaddewo amawulire g'ennaku. Nina kye nnengedde wano ekinnyumidde. Kale yadde wabaddewo amawulire g'ennaku naye omukulu Bobi Wine olutuuse Namisindwa district olunaku olwaleero waliwo omuntu we amusupporting ennyo kanonye wano erinnya lye kuba yaliyogeddeko. Omu ku basupporters be abali staunch omukulu amuwadde kabangali oba giyite pickup amuwadde pickup namba n'amugamba ekutambuze ng'ono omukulu bamuyita Mr. Nyukuri Steven era ng'avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine pickup yiyo ngikuwadde ekutambuze era bamuwadde n'ente seddume okitegeera n'agamba nti ente eno gye bamuwadde seddume RDC agikutte n'agamba nti bagirese okuva mu district endala so eyinza okuba mu mbeera esobola okuba nga spreadinga ekirwadde ekyo naye n'agamba nti tewali buzibu anytime naawe ente yajja kuba asobola ogifuna. Naye nga Bobi Wine Namisindwa bamwongedde ku mmotoka emu egenda okuba nga emuyamba okutambuza campaign ze. Ekinnyumidde ye musajja mukulu ono looya we waliwo looya we ono atera omutambulirako Wameri Anthony ng'essaawa zino yali naye ku mmotoka kirabika ye yeesimbyewo Namisindwa era nga bali babiri wano mu mmotoka anytime naawo kirabika omukulu oyo akalulu ke yayinza okuba nga agenda kawuuta buva. Kale ku Prejan Media TV updates zonna ezigenda mu maaso tuba tuzikutuusaako omulimu gw'okulikinga, commentinga, kusubscribinga.